Owekitiibwa kabineti yo yonna gye mwazze nayo abannamawulire n'abataka ab'ekitiibwa mwenna mbalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo. Sijja kulwawo obudde bugenda essaawa zo zigenze twakeereyeemu naye nga nkola samali ekintu kati ekituleese wano tubadde tusaba bassebe ab'ekitiibwa omusango twaguwoza okuva mu bembe nga tusinga tuyina court order tetubala okujjako okutundira mu kitabo kimu mu fayiro nejjuza omusango ne tugusinga naye okuva nga tusinza omusango tetubeera ku ttaka ettaka libeerako mwami byabagamba tubadde bannange tusaba abantu abali wano ab'ekitiibwa abataka abali wano okusinzira wammange engeri gyabonyebonye n'ettaka lino amazima okulaba nga byabagamba alituddeku akozesa kyayagala kyonna tubadde tusaba maama waffe olwaleero bannange mumuwa obuyinza abeere ku ttaka lye kyetubadde tusaba bannange. Nze omwe yatunda ku ttaka lino nenguzaako minisita byabagamba naye nga nzizeeko emabega katono kakwerere David Esebo nyina abaami be nasooka nenguzaako sheya yange abo abaami babayitanga Munyabulanga omulala bali bamuyita Lwamamu kati ekiseera kyatuuka ne baguza ono omwami nga bali tebalina kye bagenda mukolera kubanga tebali ku kyapa n'akalagaano ke balina ndowooza n'akayisaamu amaaso ono omwami n'antuukirira n'aŋŋamba gwali ku kyapa gw'oba onkolera endagaano nenzikiriza mukolera endagaano kubanga nze nali ku kyapa ng'era nze nja omukolera transfer asobole okufuna yiikaazi ze zeyagula kubali yagula kubali teyagula ku nze nansaba ng'eyali ku kyapa mu budde obwo nze mukolera endagaano mu mannya gange kubanga era nze ngenda omukolera transfer asobole okufuna ekyapa nga kyawula ku ttaka ly'abana abalala. Era ne tukkiriziganya n'agigula sina kye mubanja abamubanja balala nze mubye mubanja sina kye mubanja kubanga nze yampa ssente z'okumukolera transfer kubanga bali nali nabaguza era nze saaguza ono namukolera bukolezi ndagaano nze kyembadde nteesa mbadde ŋŋamba nti ettaka lino liriko bannannyini lyo eryange linakolera endagaano alijjeko eritali lyange liwe bannannyini lyo sina kye mwagaza talina kyanjagaza tamanja simubanja era nze akavuyo k'ettaka nkakooye ekiseera kyatuuka nentuula naye ne mugamba ebintu bino nze sibiriimu nga tukozesa looyo omu tuvulugavuruga ebintu tudde eno ebyo ebintu minisita nabikoowa kati njagala olunaku lwaleero nga bwe muze nga abakulembeze nga minisita w'ebyettaka njagala ogambe mwami byabagambe wuno waali akwate abasaveya bajjeko yiikazi 187 nze nange ndi wano bazijjeko kubanga nawulira bano bannampa balina n'akakwakuliza akalala akagamba ng'okuva lwabatawaanyiza nalyo tebajja kulimuwa naye nze njagala mbeerewo bapime ettaka ly'omusajja balisaleko bamuwe ettaka lye baawukane nga baabiko Mukama abampera omukisa. Ettaka lyona ligula kyenda wano ku district nga forest office nasooka nengula eka 60 nenzigula ku mwami Nvunabo Munyabulanga ne Lwamamu ng'ekyapa be bakirina mwami Gakwere yali abawe ekyapa nga be bakirina ate ettaka naligulira mu office ya magistrate w'ekibuga bamuyitanga Francis Ojekani through court kubanga tewaliwo baalooye ebiseera ebyo kati
nagenda woni wenasasulira natukula n'endagaano nzirina 9 mukama wange nagulira mu kooti yiika 6 bwe namala kugula eryo ttaka honorable minister mukooti tebakoleramu bya bizinesi mukooti kuba kuwoza misango na kuganjoola nkayana nolwekyo eyo transaction yakolebwa mu bukyamu. kati bwe namala kugula eryo ttaka eka 6 olina zido ku kyapa kwekiri ngirina wano honorable ekyapa kiriko gwe naani ndina ekyapa ekyaliko Nakabugu bali abakuguza kubanga bali tebanabakola transfer honorable minister bali bagenderwa kwegamba tebalinako transfer ina gye bakola. Okay, kagamba tulinaawo kyonna kiraga legally nti wagula. Ndina endagaano honorable minister anti kati oli yakuguza n'ekyapa baali bakinira honorable minister. Ekyapa kikino nina photocopy abanyage ensomeko egali kale genda kakati bwe namala okugula ezo 6 mwami Gakwerere nantuukirira ne maama we ne jjajja we yali akyaliwo ne bajja n'omusajja yali akolanga mu veterinary ne bamuyita Andrew Kagawe yali veterinary doctor ne bagamba balina eka 320 ze batunda nazo ne tuddayo mu okwogerako 9 kyemwenda baloya bali bangi tewaliwo mu kibuga tewaliwo baloya tewali n'omu nembasasula ne bagenderwa oluvannyuma lw'emyaka 27 juzi nga ndinda bano bankole transfer bagenda kudda nti ettaka si lyange saligula. Ogenzeeko mu kooti? Ngenzeeko mu kooti bantwala mu kooti ne mbasinga ne baddayo nabo ne bansinga juzi ne bansinga nenkola appeal musango guli mu court of appeal kati ettaka lino honorable minister. Okay, kumane document hizi zindina ziraga the court of appeal gwatuukayo mu fraudulent document nesi wali nekuuliriza kati obadde ogamba ki? Honorable minister mbadde nsaba omusango guno guwulirwe court of appeal gugwe tulyoke tugende mu maaso n'ebino bweguba nga gyeguli mu butuufu bweguba nga teguli mu butuufu nga bwengenda okunyonyola era bigenda kugwira gyeguli minisita tujagenda mu maaso n'ebino.